Package yayo ngapaje ne basoba batwitiza mukwatize omuzanyo zanyo drama nagira mu music yawo ate wano search labiyewo ekintu ekyo tekyabuzeebuzeemu kati performance wise tujjukire nti music wa abasajja no gwe bayimba alimu obubaka lubanga ebanga story olina jinyumya gyetandikira paka gyekola ki gyegwera kitali ku music ono kati aliwo secular music ono gwe tukuba kati bagezezzaako wano lwaki baliyo delimited ku kya Fred Sebata nti main musician o main actor yali omu Fred Sebata nga ina bamuwerekeddeko naye nga ye main katati kino kyazze nga bonna jeno mu jeno wano bagenze buli muyimbi kubana natuukako mu lyasozi zaabwe wali ewa Enobits bagenze nga buli muyimbi bakuwa ennyimba mmeka bini kati just imagine omuntu alina album kumpi kutelevu tukwanizako gwe wenna omulabi waffe osinzira yonna okutulaba otwegeka amaaso ekikola kya muwendo nnyo mukama Katonda musaba akubalire kyosinga okwagala nze Ebron Brian nga bulijjo mbasaba benyumire byononese neero tuze tuwaye mu nsonga ezigenda mu maaso mukulikeyo mu atakulaba ensonga zetu ze okutematemamu okwogirako ko nendo tunazigenda nnyo deep nenda kusaba professor asoka bamuzeko kono tuwambage banjulire ensonga ezo tusombozi bamagamuko kale wonna osinzidde okubeera nga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza n'ogamba nti olaba emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo tandaba kusubscribinga please kikole wali osubscribinga tweyongera okutambula speed ebedduka yangira kizungu ate era ne bannaffe abawangalira mu ggwanga lyattu Uganda ng'ekiro ekyenkuba kituuse woolu nyongera okusaasira kuba waliwo bannaffe abalina kasasiro ng'ali mu maaso ga nnyumba atanaba kuvaawo so enkuba yo yatandise omutoolako ng'emutwala enkuba atandise omutoolako ate ekyo kitegeeza biki ebibeera mu kasasiro ng'enkuba ebitonyeeko so mwina mbasaasira ne mbagamba nti mukama abayambe gavumenti ekole omulanga ejjukiriro wamu naawe nyini namwe abakola enguudo muteekemu ku speed kuba waliwo video zirabikiddwako ku mutimbagano ng'omwana akutta ku amu ng'agamba labalabala enkuba etaaga butandise laba amazzi simanyi gye bugweredde oba tegayingidde abasuubuzi baganda baffe simanyi Kampala buli amazzi in fact weewuunye enkuba ebadde tutte endowooza ennaku eziwerera ddala omwezi bwerigulaka kumwezi nga tetonya naye lwetonyeyo ekiro ekitya kimu video nisandika okuyitinga nekitegeeza nti singa ebadde etuvaamu netonya buli wiiki ng'etonya oba buli nnaku bbiri Kampala tuyinza okukakana nga tuli mu mataba mataba gennyini naddala ba downtown mbasaasirako kuba ate bo bayisibwa bubi nnyo eyo omuntu ali eri mu uptown kuva ku tutandikirenga wano ku mapeera kudda waggulu Kampala road Jinja road ebyo ebibozibozi by'amazzi babuulizi nti bannange eno gatukuba go gabayitako bisingakulumba eno mu downtown so tubasaasira bannaffe bali mu bufu obwo awansi awo naddala wano ku awo Jesco Beauty Center paaka mpya totala yambuka wano ku mini price bano bali mu kwaliseero shauri yako bali mu kuvuya bafumya miyaji genda ku mukwano molo genda wakiseka kale tubasaasira bali mu kanyaaka akaya wino biki awo nti embeera kibuga kyaffe Uganda bwe tutambulira era Kampala yuwaffe Kampala twabimanyire ebyo
Kampala nga mulungi. Kampala ye waffe ate era situjja muvaamu. Era bamutugamba sijja kuva Kampala nganye. Kagatukube kagakole ki? Situjja kuva Kampala. Kwake eri kuva Kampala. Yes. Bannange nsonga kubaganyako ebirowoozo atakulaba. Performance yabadde etya. Turn up yabadde etya. Bimu byetugenda ebibuuzo okwebuuza. Ani yasinze okuperforminga. Tugenda basengeka n'enkola gye bakozeemu emirimu gyabwe. Ensonga ezo zenda okubaganyako. Gwe wenna ali mu tulaba nkakasa nti naawe bye twogerako olina byewalabyeko ebitono. Ataakulaba tusokere ddala ku concept ya ataakulaba. Ataakulaba akunyooma eno nze okutandika okugimanya namanyira ku minisita Nyombi Tembo. Ono nno yatwala UCC. Ye CEO Uganda Communication Commission. Omwami oyo yatwala ebyempuliziganya ate era ng'atwaliramu ne art. Omwami oyo tukimanye nti artist. Yali muzannyi mulungi ate era nga n'okuyimba akola ki? Ayimba. Kivula bayennye ku stage. Yatuwadde is a good artist ate okituuka mu kuzannya drama oba emizannyo musufu. So ye mwami Nyombi Tembo yaleeta concept ey'okuddamu okubudaabuda kyekisookera ddala bafunda b'omuziki mu Uganda. Nti abasajja bano bambi babadde mu biseera nga bali mu mbeera y'okwennyamira y'ennyiike mu biyiye byabwe ebbanga ddene. Minisita n'avaayo n'agamba nno tusobola okuggyayo n'endowoozo oba n'ekintu ekibakumaakuma ne kibagatta wamu, ekibagatta ne kibafunamu ne bakifunamu ekibakumaakuma ne kibazza bujja nti ye kwe kuyita abantu abagezigezi nga bapapa Misaki nga promota Balunywa ne banoonyaayo engeri gye banaakolayo ekintu ekyo. Nanoonya abantu abayimbi bennyini ne babegeji nga ba Fred Sebata, Dani Mugula, ba muzeyi wange Dani Matia Kakumirizi ne babayita ne babuuza ki kye bayinza okukola. Kobo nedda engeri gye tuli ba artist tuli bayimbi amaanyi gaffe gali muki mu kuyimba ate era abantu tulina abantu bangi ababadde bajja bawuliza music ono nga ne kakati bakyamwagala. Tetugenda kukeera ku makya basabiriza katukoleyo concert oba kivulu buli mwaka nga tubaddamu ne tubawa ku ebyo bibanyumirwanga edda regimu yaabwe oba abantu abanyumirwa music w'abasajja bano abantu kati abali mu myaka 3 bw'oba wazaalibwa at least mu 9 mu 6 okudda eno okudda eri emabega music w'abasajja bano oba omutegeera. Omuntu yenna nga wazaalibwa mu 9 mu 6 okudda eri music w'abano asajja kuba lwaki ngamba ekyo nti kadooka mwagenza okufeedinga out azze mu mpaka 2007 28 n'atandika okujja nga akola ki nakirira mpolampola nakirira basajja nga Kazibwe Kapo basajja nga Sam Mathias Walukaga Luke Kibabu 28 29 10 ne baddamu ne bamukola ki bamulinyisa ne batuwa ku ndongo y'abakoowu ndongo ya munaza kugombolola ne zikuba kaakati 2010 okudda eno waggulu ne tufunayo ekika kya music ono waba Bob Wine wa Afrobeat dancehall Max Raga nawamba nnyonnyawo era mu maaso awo 2010 kudda eno waggulu kadonka munagenda nga ebyaddala akola ki naddamu nakirira ddala newankubadde bagundi babaddewo Bawalukaga bakyaliwo Bakazibwe Kapo but still piki yaabwe eri eya 2010 yali ya waggulu nnyo. Kati kwe kuleeta concept eno buli mwaka okuddamu okukola ki tukubamu ekyo ekivulu akuba waayo ataakulaba akunyooma. So it was a good concept. Nyogera okuwebaza minisita ekyo kyakoze ekintu n'abavujiriza bataddemu ssente Balunywa nga yo omutesitesi mwebale kuteekateeka abantu bano wamu n'abawagizi abalakoze turn-up ennungi ogukolako ne mukadde wange Matia Kakumirizi shows eziwerera ddala ku Focus TV kweziri ne ku Focus 256 kweziri
nga atuwa ku byafaayo naye nagamba nti kituufu kiri nti essuubi lyakolaki lyabagwako nga baba akadongo kamu tebakyalina ssuubi ng'akulaga nti bakola bye baakola naye kontenti waabwe ono bajjenula ya music yatuuka nefedinga out nga tebakyakola ki ne bwotuuka ku tv wokka bagiwa lunaku lumu lwa sande ate ne bagiwa akasaawa kamu conception ya music ono neggwerawo ddala so nga ate music yali mulungi nnyo music alina amakulu message asajja bayimbanga message zosobola okuwulira naawe n'ogamba ki nga lwolo ennyimba katukuze mbukulu ng'onoonya amakulu ge tunakola ki dutegeera so kwe kujja ne concept eno gye twalabye olunaku lw'eggulo ku Serena Garden nga abasajja baperforminga batuwa ku bintu ffe bye tugamba nti twawuliranga nga tetunabiwa twabiwuliranga tubinyumirwa naye nga tumanyi kiki bitegeeza so kati jjo twafunye kaseera okulabako ku bintu ebyo bye twawulirizanga obuwuliriza naye tubitegeera ne bannannyini byo abaabiyiiya ne bali mu performing obadde obuuza ku kya performance awo nga tugenda bwennyininyini awo tebaatuleseemuko ekinyegenyege because nalako ku show ya Sebatta last year pakaji yayo nga bajja ne basobola batuyitizaamu kwatize omuzannyo drama nagira mu music yawo ate wano saakirabyewo ekintu ekyo tekyabuzeebuzeemu kati performance wise tujjukire nti music wa abasajja no gwe bayimba alimu obubaka obubaka ebanga story olina ginyumya gyetandikira paka gyekola ki gyeggwera kitali ku music ono kati aliwo secular music ono gwe tukuba kati bagezezzaako wano lwaki baliyo delimited ku kya Fred Sebatta nti main musician o main actor yali omu Fred Sebatta ng'alina bamuwerekeddeko naye nga ye main katati kino kyazze nga bonna Jeno mu Jeno wano bagenze buli muyimbi kubanga natuukako mu byasozi zaabwe wali ewa Enobits bagenze nga buli muyimbi bakuwa ennyimba mmeka bbiri kati just imagine omuntu alina alubamu kumpi eziruka ennyimba eziwera 6 plus naye ng'olina londayo za mega 2 nyimba ezisinga 2 so kyaleetedde okulimitinga ku budde bwabwe bwe balina opaformingiramu ekyetera n'okuba limitinga ku buyiiya bwabwe nti oweesanga ng'oluyimba lwa Naggujja olwakakumirizi oli mudakika kumpi 15 onteeka omuzannyo kigisobola naye bo kye baakoze kwe kuddira okufunzafunzaamu bw'ojjukira tayimu y'omusajja gwe bayita Abdulmulas yazze n'ayimba ngenda kusiba faamu kati ayinza oba teyajjeyo ati oli gwe twalabanga mu vidiyo ye naye yaleese abantu abakyala abo bakubamu bagamba babalyazamanyiza amabina agabaddeko naye ng'ate gabikkiddwa nnyo naye ndowooza bayagadde ekintu ekyekintu ekikulu jjukira minisita avumirira nnyo okuweebuula n'okuva ku nnono zaffe era wabalabye nti bazze n'amabina gaabwe naye nga bagabisse era nga bambadde ebiteteeyi ebiwanvu ebigabika obulungi so kati yajjayo ekyagenda kusaba famu because concept was okubeera n'abakyala ab'enjawulo bamulwanira bamusikona muze so ekyo bakijjeyo so nga ate era bwe nanuye kulimba lwange olwa musajja wange koloneri era naye yagezzaako kizanya naye bakugambye nti time yadde tebakola ki tebamala because bakuschedulinga ng'olina onyimba eddakiika embale okulaba nga ovaawo n'omulala n'akola ki owatuuse ku luyimba lwa Naggujja era muzeeyi Mati yakakumirizi wamulabye nti yaleeta abakyala ab'enjawulo abakyala ab'enjawulo bwe bajja ono omukyala muto ng'alaga ate amuwa nnyo obudde okusinga ne bano be yasangawo so embiranyi yabaddewo ng'era ogiraba ku stage nti they tried okulaba nga beexhaustinga akaseera buli mwaka amuweereddwa Lord Fred Sebbale wamulabye nti oyatuse ku limba lwa akasimu kangedekase muteni enekasasula ako era yakazanye kitegedde just kyegambye ekintu ekyabadde kigira nti nebakola budde bwadde butono but they tried okweraba nga message eri gye yayimba evaayo era omuntu n'agitegeera so
Wile Mukabya performance ye wagirabye nti yatusena teka mune buli obuzina bwabuka bukumanyi yabadde abasa. One of the artists benzikiriza mu kadongo kama balina performance ku stage Wile Mukabya mulabye Charlie Negu ayina engeri gy'akozesa stage n'agifuula busy. Ayina kye bayita full MDD, music, dance and drama. Yo yonna package agirina. Era package bulungi. Okutuuka okuyimba ayimba, okutuuka okuzannya, okutuuka okubeera nga azina amazina era agakola ki? Agazina. Kikinjawulo ekiri ku bayimbi abalala. Ndiyinza osanga musajja wange, muzeeyi wange Lord Fred Sebatta nga bw'ona omusaba amazina ayinza obutagakuwa. Bw'oleeta drama ajja bulomuzannya. Naye bano abasajja begamba nti full package, music, dance and drama ng'amumalayo. Abdumulas can sing, can dance and he can act. So bakikolera ddala bulungi abo era performance yaabwe. Bw'oleeta musajja wange nga Seremba, Seremba when it comes to dance asobola okunyenyaamu. Tweyanziza Mukama tweyanziza Mukama obo yayimbye oluyimba nga olaba abantu tebasigala mu ntebe. Jukira oluyimba olwo lugira ne kubamu ku TV. Lubango olupya. Seremba yalukubye bulungi nyera one of the songs abantu ze baya. Era nabade surprise nnyo kubanga oluyimba lwoyo omukulu. Oluyimba nga lumanyi esima y'oluyimba. Era bana abadde mu comment section nga babuuza ani ono yayimba oluyimba nga lunene okusinga nnyimiro. So bamuyita Fred Seremba. Oyo nno aba mutabani w'omugenzi jjajja wa music Christopher Sebadduka. Era ndowooza akikidde bulungi erinnya lya kitaawe oli yajjajja w'abayimbi. Otherwise, performance wise, I can give them 70% because of the time. Nga tukyali performance wise. Max 1 by 1. Osobola okweyimba muguwa. Nyinza obutavoola bakadde baffe bano. Naye nsobola obbawaayo chance ey'okugamba nti singa babadde bakikola kino constantly nga bulaba abaana abayimba music ono owensi kati watambula nti buli Saturday abeera mu kibaala. Sunday gundi alina concert. Sunday gundi nti ekiro kimanyiza okuperforminga abantu ba mirundi ng'etaano. Kati abo tusobola kukwata mukadde wange Aisha Nakitto n'omugeraageranya ku Shiba. Okituuka kukyamula abantu engeri gyakozesaamu stage so abageraageranya lwaki ntono kiri muli abeera akibeeramu. Ekyokubiri n'ekika kya music. Kati music wa kadongo kamu bw'oba bangi okukyamula ennyo abantu okubuukabuuka kiyinza okukulema. Alimu message nyingi. It is more of tuula kuwuliriza osanyuke ne drama oyo gwa tosobola kusitamukira doyo mwana wange mama afudde. Tosobola kusubirayo kukola ki? Tunyumire wamu. Oyinza obutakalaba. Alina kutuula nasooka atandika okirowoozaako n'omunyumiza olugiru n'atandika olufiinira mu bwongo. N'engeri gye bakyuzinzemu emuziki waabwe they made sure bakyuzina ennyimba nga batabula. Oleeta oluyimba olukyamula abantu n'oteera n'oluyimba nti bagenzi bakola kasavu kanyama okwongera okulaba nga bakuuma audience yaabwe ng'eri active. So nze ndowoozaamu nyinza obutalankinga muntu omu ku omu naye I can give them second chance. Nti guno omwaka gwa gutandise tusuubira ogujja nagwo gujja kwongerako. Buli mwaka batuweeyo. Ate n'ekirala batuke time nga batuwe bagenda kwongera okubeera active. Batuwe nga mu Gwomukaaga era December. I bet tugenda tandika okulaba ku bivvulu ebyabayimbi bano ebyabannamunigina mu bbanga ly'omwaka guno okutuuka ku kyabwe ekyawamu. Nti otwanya tandika okubazza if you really oli good promoter ng'olabye Seremba wa performinga ku stage ng'olabye Samathias Walukaga ate ng'ennukuba zina ziwera olabye Wile Mukabya ng'ejja performingamu oyinza obutalemwa kumukutegekayo mu kifo ekirala before tunadda kwata kulaba edition ey'okubiri. So tusuubira bagenda tandika okufuna bugigi buno
obwawano mangu nga betulinda kiri ekyawamu. Kati awo tugenda era tunagenda nyawo tugende no kubuliza abaana bayimba obudde buno kibaleka luddawa ku basajja bano atakulaba kunyuma kwatwalabyeko mu audience ngana bana basere queen nga mwe bali bakoze bati kakati bo basolo kikola bana abana bo mulembe guno kakati nze nengera kola bunabbi ngena kola buki bunabbi bulanzi singa minister Nyombi Tembono ekigere wakitade takiddiriza abantu abadde bayimba bayita bubblegum music ebidandali bamu wikibisatu na kubulula begendereze kubanga ekitufu kiri nti nga Uganda kadongo kamu nono yaffe kyekimu ku identifying Ugandan music bwe tunaddayo ku nnono yaffe eyakadongo kamu mutujja ne tugifula modernize it netandika okujja mu generation eriwo tuyinza okukakana nga abaana abadde bayimba saawa zino bebalina tutandika okufuuka abakadongo kamu lwaki singa tutandika ofuna music abaana abapya new generation ng'eyimba ekika kya music oyo bali babate bakyalinawo mulimu lwaki nti music ono wa biseera na biseera wa generations and generations tewali luyimba lwe bayimbye nga lwafuluma 2010 kuddeeni ennyimba zonna ze baperforminze zirina emyaka 15 kuddawa emabega kati kikulaga amaanyi okitegera naye gwe ali mu kuyiiya oluyimba kati mu myaka 15 oluyimba olwo osobola odduzannya nga waliwo ayayano duulira oba situka odduzinirako kati byebibuuzo byemina okweteekateekamu abali mu bobogamu abali mu music ono ow'ekidandali abamusiki wakubuukabuuka okubuukabuuka kuno tekuwangaala kyova olaba okuba hiiti nekubayo wiiki emu nevaawo mwana ayita music atya omulala so I'm predicting bwe tuteddako butaddayo ku nnono ya music oluyimba otuteekamu ebirungo ebyo ebisatu okuteekamu message okuteekamu music omutuufu okuteekamu ebivuga ebyaffe ebinansi ebivuga bye tulireetinga nabyo eziba tolinze kadongo kamu oli ne tulina kadongo kamu ali modern omulongoosi kadongo kamu wa Kazibwe Kapo oshandu kuba mu bbaala ne balikola ki ne olizinira kujangu ku Mathias Walukaga genda kwa Budumulasi kati sema badira General yatandika ba producer nga mulongoosa jongeramu ebidungu nenga tebeerabidde kali eri ka kadongo kamu kaffe akagifuula origin atujja kuba wala era nsubiramu nti music ono agenda kukomawo abantu bamuwulirize abantu bamwagale era atambule mu maaso esewo kati awo tugenda kukya turn up kuba ekintu kino UCC yalanga neti yalanga nnyo kimatiza ne turn up kagirabyeko yawezeemu tugambe music ono ayina audience ye okay turn up ekisookera tujjukire omuntu ajjuza lugogo akyajinga sente mmeka jiba 2 5 ne million jayo atakulaba ordinary badde wa sente mmeka emitwalo 10 oba kakati osobola okugerageranya kwa mwaka faananyi nga atakulaba bamutadde ku mitwalo emeka 2 kitegeeza it would even be massive than this kyandibadde kinyuvu nnyo okusinga wano naye one it was the first time bukyanga lubanga lwa Mindi sirabangako kivulu kigatta bayimbi bonna bakadongo kamu bana abamanyi ebyafaayo banatutangaaza munesikola ki nga kibagasse wamu nga festival nga bweti tukirabangako so kakati tanapo eno bwe yazze ekisookera ddala ojja banenya kitono okulanga kwabadde kutonotono olw'okubeera nti
wabadde okubipinga tugese tukole ki kankubemu junior mutisaka ndabe ekivaayo so kati remember eno entandikwa ekuwa ki ekyokola ki ekyobugenda okuza kati tesuubira season 2 okubeera ekirala nyina abaana batandise okukola challenge z'akadongo kamu ono nga kubazinira kubakolera bu challenge ku TikTok kikulaga kati wawe tulaga so by turn up bafunye mala ate era nkakasa nti mulundi ogujja bagenda jjongerako ekola ki nga beesigamye ku bintu bino wammanga nga beesigamye okutapinga ku baana ba audience eno empya lwaki wobeera oyagala akadongo kamu abeerewo oba abantu bamugobeere empaka olina okutapinga ku mujiji guno omupya okwongera okola ki okwettanira kuba kati bali abazze ba myaka 4 kudda waggulu wedde music bamumanyi era bamwagala naye okoze otyo omwagazisa batineja 13 to 18 years 19 years nabo okujja okubatapingamu bongere okumwagala batandika omwagala nabo kitegeeza ati kati awo obeera omuzimbidde future ey'emyaka 12 mu maaso ng'otapinze ku baana bano abatono so kati tanapu yabadde nnungi nitwagala okwongeramuko ku mijiji gino emito 18 to 20 18 to 30 18 to 30 gino gyeyongeremuko n'abaana batukolera music abali mu wakati abo nabo tuba tutumule oba olese bano abakadde okuyimba tulageewo ku generation y'abana abaana abali mu content ono wa general y'akadongo kamu obawe platform eno nti bano baba bagenda waliwo abakola omujiji oguli muyingira ogukonkona tugulagire wano batandika bamikisinga lwansonga wala omwana ava emyaka 18 ng'ayimba akadongo kamu emabegako wali kibadde ng'ekivve yandibadde imunu kati ayimba akadongo kamu nga kiroozesa n'abaana abali mu buyiiya abayiiya abato abajja nti bw'oyimba eno general oba okaddiye oba otomedde bagita yabakadde kakati minisita alina okulaba ng'afuba okutegeeza oba okuyingiza mu generation eno empendo omwana ave ku ssomero senior 4 ng'agamba njagala kuyimba naye general yange yaki njagala kukikubanga Dani Mugula bwe bakikola njagala kubanga ba Fred Sebata njagala kubanga bakafiru bwe bakikolanga wagiramu eyo concept bwetyo tugenda kulabako ku new face era mu season 2 basuke bakuweeko ko nani ne bana abaana abato bapukami bakadongo kamu nga bakatiniliza bakubemu ogenda okuintroduce nga bali nga artist olina woli so nkakasa nti ekyo nakyo bajja kitunulamu era bajja kikola bulungi era bana abayimba boboga mu music bwatodzeyo okulaba peni y'okuginyikiza besibe bbiri kuteeka bubaka mu music gwotuwa wesibe bbiri otherwise bwe tulaga wano kati abaana bakoye ekijasi kyangu bakoye mulimba lwedde bagalamuko obubaka obwagala okubeera nga omuntu ono alina ensonga lwakyawuliriza oluyimba nonkola producer nga dakika ziweddeyo netugenda kuba balyazaamaanya nnyo tutwakuonako qualities ezasinze mu kivulu ekyo producer nga bwatugambye ebimu ku ebyo era njongera kwebaza bateesiteesi kwe kujjukira ne basiima abantu bano abajjajja b'endongo abantu benjogerako batandika okuligodinga mu myaka gy'enkaaga Adija Namale batandika okulikodinga ennyimba ng'ensi eno yakafuna obwetwaze eri wansi kati kyasi gye tufunye embi nti ate bajjajja b'okulikodinga music ogenda ku ntambi ate bo Mukama yakola ki yabajjula kwa mukadongo kamu abami bajjajja betulina abasooka okulikodinga it was Eli Wamala the first recorded song lwava wa Eli Wamala professionally nekuddako jjajja w'abayimbi Sebadduka doza tuli mu 1905 mwataano awo kati abo tebabaddeewo naye ate abaddirira be Dani Mugula generation yaabwe nabo mwe muli ba Fred Sebata mwe muli ba Adija Namale kati ku bakadde betulina ssaawa zino Dani Mugula Adija Namale
kati generation yaabwe yeri enkadde ba Fred Sebata Kakumirizi ba Matia Ruyima abate bano bawano masoko ba Fred Sebata wano kati ate bwe bafunye obudde nja kumenyera generations we zize zikola mu kadongo kamu lwansonga nti nga student wa kadongo kamu ali mu kuyiga kadongo kamu musoma nina research yange gyenkozeeko emala so Hilux ezo Jaja Dani Mugula bamuwadde motoka Hilux ne bamuwa mafuta ga mwaka mulamba service mwaka mulamba. I don't know what it means okwapreciating omuntu yali mu kintu kye yakola emyaka mingi emabega hanzo wabine ibala tebituukako nga sawa zinali mu biraba ku buye yabwe kino kiwenkizo n'okuwa bana abayimbi abayimba kati obategeeza nti bw'okola ekintu ekirungi abantu bakisiima ate era owangula n'osasulwa mu ngeri emu oba endala. Ekyokubiri Jajja Adija Namale okumuwa ennyumba ng'omuyimbi yenna appreciation gy'olina okuba nayo kwe kubaako ebintu ebikalu kwe kubaako ekintu ky'osobola okulaga omuntu ng'osobola omugamba mu kuyimba kwange mutuyo zange najjamu so kakati bwabanga batandise okukola management tandise okukola ekintu nga kino kijja kuwa essuubi ne bakadde baffe ababadde baggwamu essuubi okuddamu okuyititimuka okuddamu okunoonya ku bayimbi abato babazzemu amaanyi basobole okuba nga bakuuma ebyabwe ebyo ebyabwe bye baakolerera mu buvubuka babe nga balaba ne generation eddamu bikola ki obikuuma lwansonga tetumanyi what will be ekinaapeninga ku episode eddako oba season eddako bayinza okwawadinga mukadde wange Fred Sebata bayinza okumuwawadinga bayinza okwawadinga Wile Mukabya bayinza okwawadinga Gerard Kiweewa ba Fred Sebata so kakati ekyo kye baakoze that is the number one motivator gy'osobola okuwa omuntu okumukuuma nga yenyumirizamu ekyakola ki kyakola otherwise bano abadde babanyooma nti Dani Mugula abayimbi abakadde bajja ku bodaboda bali mu kukolera ki obukadde bwabwe. It is now time kubanga minisita yagambye ne music bali mu kwagala kuyitaba bitongole communication lines ezo telecoms okujja okubeera nga bazikozesa nga chorus tune okujja okulaba nga bamungero promoting music waabwe so that copyright longa begena maaso abayimbi bakadonka mbongero kola ki okufuna mu ndongo ko ye bakola weewaawo babifunamu ku saawa weewaawo nze nsima ne surprise gutwala tusuubira okujja kuyimba Honorable Nkeretani yatukubye omuziki Honorable Bonkere mwana ali talented oyo student wa music mpwayiga music wa mwagala ekya kitona akirina ekyo nakina nze nyinza oba njagala music nesobola kuyimba bigambo bitano nga mbigase wamu ate ngo otambulira ku lizimu ne ku besi atuvuddeeko so Honorable Nkeretani ekyo bayidewo okumuleeta wano tekyabadde by mistake. Honorable Nkeretani niwe twali wali mu Bulange mu bimuli wali ebyebulange nga tukyalidde ku Katikkiro ng'abakadonkamu Nkeretani yali mu kwabo ababaka abaaliwo ti ebbanga lye nazze agoberera nnyo music ddala oyo omukadde ate amuwa obudde n'amuyiza n'amutegeera nzo bakyasobola okuyimbira oluyimba nolowooza oba ye yaluyimba naye ng'ate oluyimba lwayimba aludda luzina kulwagala yakyankalanyiza stage so one of the highlights tusobola ku eyo tusobola kwogera ku performance ze baakoze ennungi tusobola na kwogera tusobola butalemwa kwogera ku birabo ebyaweereddwa abantu ba Ssekinoomu nekulina oyo omwana Mapeesa ayogeyoge kado omunange bamuwadde organ endala gyakubisa akola obulungi abalana n'asiimibwa so kino kikulaga ki nkakasa nti n'omukulu Taata Kimbo wasinga siki naye yandibadde bamutunulamu ayina emabega kawo yakwata layini z'akadongo kamu yakwata layini z'akadongo kamu ne style gyayambala yenyini nyini lero kiraba so kati today it was them next time osobola okuba gwa tulaba amin kokola ettaffaali n'oligattako bulungi nnyo okay siyena kulaza bakama banga abantikamu ssente nga sebebera eba focus invest services beyune bakwatire omukolo otaligenda kuddamu kwejusa bagamba balina services zino balina ba DJ balina ba MCs abasanyusa bakatumwa abo ku mukolo full package yonna we
oba oyera kola ku byebakozeko bakyali ku mutimba gwano gwa TikTok olabe nga focus service events bije mikolo kije bakozeko ko olabe packages abo osoba kubira ku namba z'essimu eziri ku screen tetujja kubalya bali azamanya ne banafa ba focus graphics and branding bagamba nti wonna woli ogwanga lya Uganda wona owangalira banonye kuba kutonetone business yo nzo kuboyine motoka yo ngoyagala kulangira bakolera sticker mwana ajifule billboard it's very true nga bwo itabagamba but two in one kundi ya iseo company bweti ya iseo kola bino so yambala busati wa uniforms enunye ezili corporate atera ngo yambala company yo banonye kuba kolebi overall abakolere stickers deflectors enunji dala byonna ebisobola kubanga biranga omulimu otambule nago obirenga ofuna kyoyino kubanga ofuna bali ku mutimbagano jenjawulo atera ne ku namba za z'essimu musobola kubini kojaka gata kugamba nti komawo basikolo kiki nebo agenze mu kikadde mu budde buno nga walaba nosanyuka nnyo amagumba nigabanga gawulira owulira amagumba omanyi kyagwedde mu matumbi budde gagatiro ati abamu abati takula obuntu kawaffe ndo kusooka abo katuba tukagala nnyo twatamudde ku zugu okitegedde kati amagumba otuka akamugamba amagumba gakuluma kagatagama nedda funa kabicycle kit kajja kwerabiza amagumba gakuluma ove masanyo ode masanyo kajja kwerabiza amagumba gakuluma kajja kwerabiza ebizubyo isemu kubiri kajja kwerabiza ati amazi mvo kudigira ne mama w'abaana kajja kwerabiza ati amazi gakuliye ekibuga mwewanga mbwe Mario byonna byerabira okole emirimu gye gy'olina okola ewaka era bakuyite taata oba nnyinimu amannya agobere ng'ogazza so yoyo kojaka gato bicycle nonyeko abenga akuwa TikTok kwali bicycle kojaka gato exclusive kwali ate ne ku YouTube kojaka gato exclusive kwali ono ogendo so nonyeko akoleko wewaawo tubagala nnyo tulabanga obulikaddi obutajjanga okwo ffe baani ku mikutu egiri mu ggwanga ne mugamba tugenda kwekomera ku Focus TV wamu ne Blon Media ekyamanyi nnyo tugenda kusukawo nnyawo mwadde balabe ffe balungi nnyo kusinga gye twatandikidde paka bono I sign out.